Omukolo gw'okwabya olumbe lw'omulangira Ssuuna George William Bukenya gutandise na kusabira abasika okukulembera mu Reverend Noah Tebenkana akuutidde abazze mu bigere by'omugenzi okutyanga Katonda n'okumwekwasa abalungamyenga mu nsonga zonna. Singa omukkiriza era alina kutemumanyi wano sirabawo sitaani sirabawo ki sirabawo sitaani sirabawo sitaani abeera mu bwongo sitaani. Ono agambye nti omulangira Ssuuna George William Bukenya yali musajja atya Katonda bw'atyo n'asaba abasika okutambulira mu bigere by'omugenzi. Katonda nassa ate ekigambo kye okuteekawo oyo agenda okula obuvunanyizibwa mu maaso n'ateekako n'agenda okumuyambako. Ssaabalangira Godfrey Kikulwe Musanje ne Kateregga Walugembe batendereza nnyo emirimu gy'omugenzi Ssuuna George William egy'okuzimba amasiro g'ekibulala n'okubeera omuwulize ku kika ky'abalangira. Ssebo nkusaba obeere munywevu kubanga obadde nga Yoswa ng'adda bigere bya Musa yatya nnyo naye bamugumya nti mu mwoyo Omukama ajja kuba naawe. Ffe bajjajja abakulu b'obusolya ffe tuziyisa era Ssaabasajja amanyi nti buli wiikendi ng'eno bajjajja tusisinkana abazzukulu tubatuuseeko obubaka bwe. Ssaabasajja alina obubaka bungi obukwata ku by'obulamu. Akiikidde Mugerere Ssembajje Mike agamba omugenzi yakolerera nnyo essaza ly'e Bugerere n'asaba bamudidde mu bigere okutambulira mu buufu obwo n'okujjumbira enteekateeka zonna ez'Obwakabaka. Yayagala nnyo Obuganda era yakolerera nnyo Obuganda. Omulangira Ssuuna kyemumanyiiko mu kuwa oluwala abadde yali tirimutya era nga ye bw'omutuusiza ensonga eyo ng'adduka misinde. So, bago